Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Kikonyogo. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu ssuula yaffe eyayita. Nga mmaze okuteekateeka byonna bye nali neetaaga mu mulimu gwange gwe nali ngenda okubuulirizaako ku butemu obwaliwo e Kaabubiro. Naye mu kwekenneenya ennyo nagenda okwekanga nga saaweereddwa mu muli oba ttooki ey'okukozesa mu budde obw'ekiro. Bwe ntyo nessa mu ddene ku ssaawa nga 6 njolekere ewa Kaweke eyalina ogugwe gwe yali atunda. Kyambuukako okusanga nga oluggi luggule ng'ate mu nnyumba mwalimu omuntu. Bwe nayita mukyala Kaweke n'avaayo era ne tuwayamu ebiti nga bye biibyo n'antegeeza nga ne Kaweke bwe yagenze dda ennyo. Twayawukana ndabye akasumuluzo era bwe ntyo ne mbeera nga namusalira amagezi aleme kuggalawo oba oliawo nti bbaawe yali waakudda aleme kumutawaanya ng'akomyewo asobole okweggulira. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'okutaano. Siirinde ebbalaza kantandika omulimu gwange. Ku ssaawa 6:30 mu ttumbi nawulira ng'omwoyo gw'obwambega gweyongedde mu nze nga gulinnye ku mutwe ngutaamidde bwenge. Eri ewa Kaweke navaayo ku ssaawa 6 gwennyini. Okumala ekitundu ky'essaawa ekyo nali ntudde awo ku kameeza ng'ennaku wensimbidde. Nalowooza ebintu nkumu ebifa ku by'omulimu gwe nali njolekedde. Naye bwe byatuuka nga ku kibuuzo ekigamba nti ntandika ntya omulimu gwange, ebirowoozo byonna ne bifuuka kkomekkome ne ndaba nga tebirina gye bintwala. Lubaale wattu ntandika ntya okunoonya obujulizi obunnannyambulula ekikoligo ky'omusango guno era nga ntandikira wa? Ekibuuzo ekyo nalwawo nga sinaba kukyekkusa ne neeziribanga ne neekuyenga ne ntuggubala nga busa. Leero ne mbeera ku katuubagiro ng'azina n'ow'enkufu. Nali naatera okuwangulwa otulo ne nzijukira ebigambo mukyala Kaweke bye yali asiinyizzaako. Olwo ne nzijukira nga bwe nali mmaze n'okumutegeeza nti bba yamugamba aleme kuggalawo. Ne mbaguka ng'aliko ekitambo akabina n'ennyeenya. Ewa Kaweke ettaala yali ekyayaka mu ddiiro. Bwe nalubandulawo ne njyefubitika anti nga nninga ayingira mu yange. Amaaso nagatuukiza ku kasumuluzo, okugajjaawo nagalaza mu kisenge ky'omu ddiiro n'oluvannyuma ne neebunguluza eddiiro ndaba mpuuna. Wonna nga kiri mulaala, olw'omuyimbi Namale olufunguwo nalusikayo lutali luno ne ndukuba mu kkufulu ne njerula ebyali munda. Ng'omubbi bw'atera okukola ng'amenya enju nange bwe nakola, n'ebitabo ebimu saabisomangamu. Omutwe ne guntawuka nga ndaba mbuliddwa eky'omugaso n'ekimu. Bwe neerowooza ne ŋŋamba nti kale Kaweke bw'akomerawo awo n'ankwatira mu kkabada ye. Ne nfuluma. Bwe natuuka mu luggya ne nsangawo omuntu ayimiridde ng'akubye eno mu nju ya Kaweke amabega. Olw'ettaala ziri ez'ebweru ezisula nga zaaka nasobola okumwetegereza amangu nti mukazi. Bwe yawulira engatto yange ng'eyomba n'amayinja n'amaguka n'akyuka okuntunuulira. Teyanninda kumutuukako n'ayogera mu ddoboozi ery'essimbo so ate nga lya busungu nti, "Mwami, obadde oli mu nju omwo? So ate nga nnyinimu taliimu. Naye njagala ombulire ky'obadde okolamu." Saalina kirala kye nninda kubanga nali mmaze okumutegeera nti ye mukyala wange ate nga yali mutuufu nnyo okunningiriza gye nali ndaze kubanga bwe nali nva mu nju saamubuulira gye nali ndaga. Nange kye nava nzita ku ddoboozi ne mwetondera nti, "Munnange onoonsonyiwa obutakulaga nga nva mu nju. Kyokka nina ensonga enkulu ze nkolako ate nga nzikolako mu kyama." Awo ne nnyongera okumuwooyawooya nga bwe mutimba bbula nti, "Olw'okuba nga nkola mu kyama bwe nkulengedde ne nzija nkugamba oddeyo mu nju kubanga abantu abalala bayinza okukulabuka. Nnyabo nkwegayiridde ddayo mu nju, ebirala naabikutegeeza nga nkomyewo." So nno nga saalina kirala kye nnyinza kumubikkulira.
Yalaba talina ky'anaakola kwe kuddayo ng'agenda akulula ebigere nga bwe yeesooza konze nti ekyo si kyekikulu. Omukazi obukazi tanyonoonera mulimu gundiisa. Twayawukana nga baakigo, ye n'agenda mu nju yaffe nange ne nzirayo mu yaakaweke. Kino nakikola olw'okuba nti mukyala wange yali ajja kulowooza ebintu bingi ebitaali bimu, naye kyanneewuunyisa kubanga bwe naddayo ne ndyoka nfuna kye nali nnoonya. Nga mmaze okutaganjula ebitabo byonna ebyali mu tterekero, nazuula akatabo akatono kati nnyini nga ke kalimu kye nali nnoonya. Kaalina eddiba liddugavu ate nga ggumu nnyo. Ku ddiba okwo kwali kusabikiddwako olupapula olulala olumyufu bwemmyu. Wakati w'olupapula n'eddiba eggumu wali wasonsekeddwawo ebbaluwa enzingezinge. Bwe nagisoma ne ndaba ng'ebigambo byayo ebyali ku ntandikwa bye bigambo ebya bulijjo ebisangibwa mu bbaluwa, naye eri ku nkomekerero yaayo ye yali nnakacaacaali. Yali esoma bw'eti: munnange, nasanyukira nnyo entegekaayo ne mawangala. Ddala singa tto omwattibwa tujja kufuna obuweerero. Ate nze nkubuulire Kaweke, ke tulituuka ku ttale Kawaatwa nattirira, nze ŋŋenda kumuggyako emmundu neekolere kye njagala. Naye bw'alyewaayo n'amutta, ŋŋenda kumuwa ekirabo kya siringi 5 beddu, newankubadde aliba amaze okugabana 300 eby'empeera. Kale tulisanyuka nnyo okulaba ng'omuleese ku lw'omukaaga. Nze munno, Patrice Nswaza Luguudo. Nagiddiŋŋana emirundi ng'esatu naye ng'ebirimu sibitegeera bulungi. Ate bwe namala okugikkuta ne ndaba ng'ebirimu tebikwatagana na musango gwe nali ŋŋenda okubuuliriza. Kyokka ne mala gakwata akatabo n'ebbaluwa ne mbizira mu kaawaligo. Bwe namala okusiba etterekero ne njagala nfulume mu nju ŋŋende. Mba ntuuka ku luggi bwe nti ne mpulira engatta ekolola wabweru ku mayinja okugenda okulingizaayo nga ye Kaweke yennyini ajja yeesika. Amameeme gantundugga, amaaso ne gammyuka, amalusu ne ganzigwa mu kamwa ne ntangaala ng'endiga, naye nga byonna tebinnyamba. Nawulira anaatera okutuuka ku luggi ne nzira mu ntebe ne ntuula, ne nkwata n'amawulire agaali awo ne nsoma. Yali anaatera okuyingirira ddala n'atta ku bigere kubanga yalaba ettaala eyaka ate nga yaleka ezikidde. Yagenda okuyingira nga yenna yeebwalabwala ng'oluba olubbi. Nalaba yeekommooma, nange kwe kuddira ensonyi ne nzifuula obusungu ne mmuyombesa nti, ate y'empisa ey'okutambula nga tolaze oyize ennungi. Olaba jjo wandeka mmotoka gye yantomerera n'odduka, ye kati ovaawa? Nze natuuse dda wano omukyala n'aŋŋamba nti tamanyi gy'olaze. Obwedda ntudde nninda nga sikulaba. Musajja wattu eky'okuddamu kyabula, n'ayagala ettaka limumire nga nakyo tekiyinzika. Nalaba talina kyaddamu ne nzisaawo ebyokwogera ebirala. Mu ebyo mwe nafumbirafumbira ensonga ze nagamba nti ze nali mwetaagira. Ezo nazo yazitya ne yeebalaamiriza nga yeewolereza. Kale oluvannyuma ne ndaba nti yali takyayinza kunneesembereza, ng'alinga eyansobya ekintu ekinene ennyo. Nalwa ddaaki ne musiibula ne neddirayo ewange. Omukyala namusanga azimbye ng'olwo yansinga obunene, n'ennyumba ng'abula kugisinga bunene. Kye yali yeesibiridde kwe kunvuma nzigulize, era mba kumwanukula twandibulunze. Naye nno anti nze okuyomba kwannema dda. Yanvuma nga nze bulangiti nnyongera ku mutwe. N'ayomba, nze ne mmulekerera ne neebaka. Ye nno kwali kwebakawo kaluwa. Ndaba nagenda okumaalira amatu wansi ng'enkwale n'amatutuma byatandise dda okwaziina. Ku malirigo olw'okusooka nategeeza Kabiite nga bwe nali ŋŋenda okusiyagguka eggenda eggwanvu. Bw'atyo nanfumbirawo amatooke amangungu, oluusi ge tuyita ekkalaamu, oluusi misumaali, ate oluusi tugayita gabboyiro. Lwakugeevumyavumya bwentyo naye nagaliira ddala ne ngawuliramu omusera. Bwe nawulira nga wenteeka wajjudde ne nsindikira Nnaalongo nti lyako kwendidde. So nno bagamba nti ow'omululu mwami
bwakkuta n'agaba. Nagenda ntagata n'ekisero ky'olubuto ekifumbekedde amatooke ne nzigyayo mmotoka yange gy'esula ne nessa mu ddene. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tukome awo olwaleero. Tujja kutandikira awo. Mukama bw'anaaba akkiriza tumanye biki ebyaddirira. Akuume atakumira mpeera.